tuba tukyali ku Sheila ne wajja muganda wa Roja naye Sheila ebyo ebintu birinkinga ng'era wabirabye but nze kyekubiriza abantu naye mwenye nyamana atweeting Yes, mulungi atulaba nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinzidde wadde no mu Uganda, East Africa, ga region, Africa, nga continent, world over the seas. Nga program eno ogikwanjulira nze Kamoga Abduswabul, Zirangabi, muzukulu wa Nsamba, Nabugerere, nga bulijjo okutuusako program nge. Program eno tutunula nnyo bagita weekly recap. Oba biki ebikoze nnyo amawulire mu week nga bwe kugendedde oba week gye tuba tukubye eki amabega biki ebikoledde nnyo amawulire mu bulamu buno obuli social, obw'entertainment ne political ne economic. So byebyo ebintu ebyo bitugenda otunuulirako nga ebintu ebyo si bitunuulira nganzi. So okubirumalumamu okubeera ne highlights bituna ne munnange Masembe Joseph aka Jose Extra UG abamwagala era munoonya ku mitimbagano egyo abangi badde mwebuuza omusajja nga abuuza omusajja waabwe tubadde tuludde konze anjamu kano kubamu weba bitukutte wano era tuba tulina obbawamu ku njala bagambe omusajja oli alina content information ne so bintu bini nnyo Jose ebitambulidde mu nsi Uganda sesoko obuze kuba tulaba naye nga mugamba mutya mwena long time mwena abadde ba missing nga nkomyewo wendi bampita Jose Extra or information content nezihits byonna mbiyina muntu ogwo omu wano tusinzide ku kizimbe Masengere yedikoota ya byaki tusinzira ku Masengere ne tukasuka wano tulu kizimbe Masengere abaagala okupangisa mujje mupangise ku kizimbe mwe mulabe kizimbe kutuli kitasinze mu Kampala. So wano eno wetuli nge makaga CBS ne BBS twaliza wamu nga tugenda tunula ebintu bingi nnyo ebikoze amawulire Jose twalina Sizi Fire ku Sunday ewedde eno ennyini omuzannyo ogw'akatolubwama era gwatambula bulungi n'ekyenjawulo kyalyo abamawulire ng'etwagala content babagoba oba oyagala genda olabe ne tolikodinga era yali alikodinga mu bubba owa kamera tolikkirizibwa gwali gwa bbeeyi $10,000 okutandikirako zonna kyali buladde nedda bakimanya nti omuzannyo gwawe gulina otunda mu ngeri yonna engeri gye baguvugira ku mufu kiki oyaba mpita ebbalibbali omufu sebe yali era yategese yagenda n'okufa bayize nga tukoze press conference omufu yali ategese emizannyo mingi naye era gyasala ng'olumu ne gigaana egimu ne gikwatayo guno gwali automatically nti gulina okukwatayo kyali automatic nti gulina okukwatayo engeri gye waliwo sympathy ey'omufu naye Katolubwama yali akomezawo art gundi art Katolubwama yali ayagala nnyo art omuntu yazimba theatre bbiri nga ne government theatre emu gyeyina olumu eyagala gitunda olumu ebaamu enkaayana olumu ebaamu ki ng'oli individual yazimba theatre bbiri nga tewali amukwatirako eno bwegaana n'addamu n'azimba yali ayagala nnyo art yali ayagala nnyo okuzannya era ebintu bye byonna byali byakuzannya yali ataddewo ne TV wagiraba nga ya mizannyo gya wano nga kyakoze kugamba omutima gwe eri ati gwali gw'amaanyi era kati omuzannyo ng'ogwo like bagututenga kumujjukira yadde nga yali agutegese so bagututenga kumujjukira gwabadde gulina okuŋŋaanya abantu bonna abagala ati era gwabadde gulina okutundira gwabadde gulina okuba ogw'ebbeeyi nga gwabadde Sunday omuntu n'aba mungi bw'atyo abantu kasita oba informinga nga bukyalina ekintu nga kibakwata ku mutima omanyi wano sympathy vote ekyo kimanyi abantu baagala art bantu baagala art theatre endala teziriyo tebategeka ewalala kiri nkikugaye kiri ku sympathy vote nti abagala art beekuŋŋaanyiza ne bajjamu nekiri ekya bambi omugenzi awumule mirembe wekyabazzeemu ne bakola ssente era nsuubira ekintu kimu ssente ezisinga bazikozese ku bintu bya Katolubwama byali agubako babigguse ebisinga ebintu bitandika mpola mpola kati baba bayodde ssente nga mu butuufu bazikoze batandikire ku ezo awo nyinini olw'omukaaga Zex 10 belangi Zex 10 Zex yamalamu amaanyi
mukulanga mwennyini mwe yatandikira okumalamu amaanyi abasinga banyiivu ddala abaana banuufu bagamba olangira otya ku Twitter ku gundi anti nange ekivulu nakirabanga nga ndowooza bye bino nti oba bamwiseewa promota mulala biki kumbe show yaddala alanga byakusaaga ekintu kye nagamba yassaamu nnyo okusaaga yeri omuyimbi gwe mukuŋŋaanyiza abata jabbakola kyayagala naye kennyini obbayita tasobola yassaamu nnyo okusaaga mu kulanga ate n'akubisa nnyo principal olaba ekyali kiganyi bagamba nga principal wammwe mwagamba nga amanyi gammwe simanyi mwabaleeta alyeni lwaki eyo temumuwagidde ekitegeera ekivulu ekyo nnyo kimanyi yalidde tiyankwakyo simbadde sakyegendeza yali 27 yalidde tiyankwakyo kyovala abantu amu bakitanga agamba engeri omwana gyajja enkwakyo ayokyezaamu wali principal nga kabazizikewo waneeno okay kyonna kyekiri naye yayokyeseza principal kubanga ababadde bakuba ekivulu kya zex tebakikubye nga nti zex kikusaze bakikubye nga nti abawozanga muwagira lwa nuupu biki mwana we wa firebase temuwagidde kitegeeza si mwabaleeta alyeni mwesibako mwesibe nange ekyo nkyogera naye ono shoyo okugiranga obubi yayokyesezaamu ate kale nga balala beebuuza principal ennaku zino mumujeemera kubanga yadde amuti okitegedde ffe twamanyira kasita principal saayo ate ole mwana wa firebase yadde tekyetaaga na principal kusaayo ekyo kiri automatic mwana wa firebase yafunye ababe ne ku nnanga gye yalanga musinga yalanga bulungi zekisendo nga giina ekyo kifo kinene naye bulwaki abayimbi bajaga naye kifo ekyo abasinga tebalina kitegeera efo kinene baka bakibawa buwi ekifo kinene abasinga akabakibawa ogufo gunene si gwenyini asobola ogenda ku kereva nemposi onoga nga mokedde ogufo gunene ogubangire era walabye ebifaananyi byatandise okutambula ku zex nga baweza ebifaananyi muko ogufo gunene naye zex era kituufu abantu besaidi awo nakugamba basaawa 2-3-4 okuditamininga naye jjukira abamawulire bo asaayo kiriwo saawa eyo kati bwakikuba ku saawa emu nga baba batandika okutambuza ebifaananyi ebyo ku saawa emu ojjukira ababayo n'abagalo kirwana obulwanyi nga bo bagala kakasa nti kyasaze yabadde nnungi lighting yabadde nnungi zex era yayimbye bulungi zex no omuyimbi w'amaanyi kyenyinza okugamba naye amaze n'akubamu akayimbe ka principal nze muyimbi wange zex omu ku bayimbi bange by the way olaba obulamu bwa zex ngeri gye yajjamu mu kuyimba era yali mu talent search ya ghetto kale okubamu kali akafaananyi ne wano ate era ababaddemu simbwa muntu waabwe nnyo awo nyini ogenda okulaba highlights zimwe ezaakoze omwana muwala yawe Katonda agw'eddalo Chekecha Kalokasiita ng'alaba bwennyimba z'ayina alaba wagizi baziyimba Katonda agw'eddalo ku stage Kasita yitaziina simanyi ki kyeyewuunya kati bulijjo gy'azimba tebaziyimba sebo kikintu kyabadde mada wa just yawadde asudiya bamawulire anoonya naye walangira anoonya naye walangira alange zena banoonya walangira ennyimba za Kasita nnungi era bulijjo zikyamula era mbwawo yabadde surprise ekigwowola jasi wakuba bagiinamu eyo hit kati etambula mbi weri bagyongedde ate Swanzi ageze n'ekipikamu awo abane bakyongera amaanyi so tekiri nnyombo ali surprise yalimba gamanyi ge ga bulijjo oluyimba lwalabisa bayinye ku stage bayimba Nubiani ngene owulira nengamba oyo principal kumbe microphone Nubiani yadde ayimba wanene n'agiwa abali ku stage ne bagiyisaamu n'akubamu awulaga n'ayokyamu oli mutabani waabwe babadde balina okubaawo emyaka emeka ng'olaba principal alikaawo ng'ayimba ne kuno yadde atute microphone n'ayimba nga noma n'asituka saluti fada anti waliwo bano Bobby nkolagana naye simanyi biki kyatulaze ssebo ne wabayo n'abantu ab'omu nnyumba kyekigee nti zex azze beba momentalinze ebakoze eki so wa mu nnyumba akulidde awo va ku bano akubira eri endongo simanyi makinde bwamusaana ne beekubya akafaananyi n'agamba oyo kyali wange nnyo ekyo kiralamu ssebo nze principal wafuta microphone n'agamba neŋŋamba
Nogamba eddoboozi ndimanyi. Nolanga microphone ku stage zikyawera ng'okulaba akuteno olukoba. Alabisa. Principal n'agatamu awo layini ze. Vaasi era yagiyimbye. Nakuba sali otifada. Ngamba tutwagenda omaliza byagwedde mu tear gas. Ati yo government naye ina okusaawa embeera yaayo. Government adero dokoba mu tear gas. Ina okusaawa embeera yaayo era nze kati nze Bobby ne waba alagawa naye biba bya mirembe bitya. Nkimanyi embeera esobola ova from nowhere. Kisinziira ku ntegeera y'abo abakuuma security essaawa ezo ne order ezizze. Kubanga era omusajja agamba order ze. Order yes. Oba kiri mati. Abasirikale bo tebategere Bobi Wine agenda kujja. Ate bamukiriza n'ayingira. Simanyi anti kyenkugambye nti ye ali ku duty asobola obbaawo awo n'akulaba police force yaffe ina ebitemu byekola. Order n'eva waggulu. Awo nyini kuba Bobi Wine yasoose wa Kabaka wano. Efumbe embogo ng'ezanya n'engiki n'engonge. N'alaba bulungi omupiira ne babakola nti nekyennaku babakubye 2-0 babakutte 2-0 ab'embogo. Anti kati government eno side waliwo ka respect kerekere eno side Buganda ne bamukiza okuva Magere n'ayingira paka kali biri ebyekyaye byabwe n'emboko baziba kuva polisi atawe omuleta akavuyo omupiira gwaffe nga Buganda tetufulumya statement enkukuutivu kiba kijja bakwatiramu namwe Abaganda bali mu force naye kati biri ebyendongo bakuba emboko zammwe ekiro kakoyedde mu tear gas abantu bamwe naye ng'ate ekivulu kye kitakutte bantu ate bagenda mu tear gas biki ziri mbuza bafaaji nga yagenda ku kyafiiki tebakuba naye kano ke yasuddemu ana demayuza n'akuba mpaakira ine ngamba baabano kalina ovuga abamawulire bagamba kagweredde mu tear gas nga naffe tuzuula nange enzira engulu ndaba ebifaananyi nali mulwadde bayire ku Razekisi edi yali anesibyeko tugende ne mugamba ndi mulwadde naye enzira engulu ndaba ebifaananyi bya tear gas era oba nalaba bibyo byennyini ne ngamba agwera mu tear gas sibo naye kasita yali akozeza kusimba ekivulu bakigaana kitandika tewali baali bakyayingira era nze awo ne poliisi nze oba nze nanyini ekyo mba njebaza bwebaza oba omumalidde ekyo kasita abadde agenda oyimba ebingi muba mumponyezzaako muba mumaze okuŋŋaanya bukya busaabala badde n'okulabako Bobi Wine ng'akutte microphone ng'ayimba mu lujjudde abadde aludde kuba zino zibadde concert ezimu zibadde nga wakawuwe n'emirundi egisinga ng'atula butuuzi waba agenze tula wali n'alaba esigadde bweru ne wano mu Uganda after busaabala yeeno naye nga Zekisi muyimbi mulungi nga bw'atandise bw'atyo nze kyenjagala buli muyimbi atandike buli muyimbi atandike omwaka ogujja kiba kikwanguyira experience you grow with the experience okula ne experience nange naatera obbasaamu akanga ak'ekinafunafu nafune tukateeka because biba aliwa by the way biba tulina show bagiyita Mugonza concert kutabani Woods Kabuusu nga 3 Novemba enguudo zonna tabani Woods Kabuusu buli lwakubiri tulina talent search abaana basobola okunkubira bonna abalina talent tulina talent search awe wa Posca buli mwana asobola ekitono kyonna kyonna oba kulya comedian competition as long as talent yo gwokakase nawe oyagala ojjongerako ate ogyesiga bw'ojja ne tugikakasa nti nnungi tugyongerako naye bana emmere nnyingi mbi tojja ng'oze kubukuta kulya awalala wewa ku pizza night every single Friday la chicken every Friday pizza night ogula embakuwa 2 ogula 2 bakuwanya kozi kululi nagamba akwatiridde abawu waliwo akamera aka buli kika akamera aka buli kika akamera akawo nagisaawo buli kyoyagala ate omandazi nze siri amandazi n'amandazi gagonda alina obwokulya bungi nze ne bwe sitategeera bwe siryangako bwe ntunula ne nga omusajja ono musajja w'amaanyi ngaffe abava ebugere nagenda ne ngamba njagala obumwezi ngamba nedda ssebo oba buchapusi oba n'obwokulya obulala obuli
awo snacks bona so che jala babe kulumye ngoli around Mengo ate ne delivery bazikola ngoli around Mengo na tete okisenyi simanyi wow nankulabye bwe yitabuyisira chicken bakuletera ebyokulya. So nze abantu abagamba ekivulu kya Zex it was a flop sijja gamba flop manyi singa tulina abantu wetunenyeza abantu ng'Abannayuganda gwizo gamba oli ekivulu kya musazi nenga ye tekyamusazi ngali happy anti kyenkugambye nti ekyo ekifo abantu bakijajinga nnyo ng'obudde bukyali saawa emu bbiri abantu baawo si beemu bbiri abantu ba Freedom City beemu ebbiri kituufu so then awo nyini tuli bulala concert abaana baakuba zagenda owere essaawa mmeka nga kijjudde abaana baakuba naye balina okukuba kubanga balina following balina following ate baalanga bulungi abaana baalanga abayimbi bangi abaana baalanga abayimbi bangi nabo babeereddewo abayimbi bayithawe kyenyinza okugamba babeereddewo abayimbi nalaba musuuza teyayimba naye yajja n'atuula n'omuggo gw'afada babeereddewo nnyo musuuza nze ennyimba za musuuza nyingi n'olupi olwo balipira boda nabanga bagikoledde challenge ennungi so omuntu akubeererawo gwena obeererawo mu bulamu naye manyi agenda ayisamu naye teyayimba alaka bali fixed n'atuula awo yajja ye ne physical appearance endulu neraya naye ebivulu byakati ebyessaawa kasita naye teyayimba yatuula butuuzi awo Miki ne bayimba baani bonna ne bayimba abayimbi bangi jjo by the way ekivulu kyali kyamaanyi tuli bulala aba tiktok baali bangi live nomanye ekintu ennaku zino ekyononese banaye tudde tuyina ennaku nga oyina social media platform nga tenakula bino byogamba okwate content omala omu editing baba oyina kuba live ennaku zino live ogenda okujuwa okuteekera abantu ng'abaana baakubye edda babirabye edda zingamba tiktok tukesa nange nenfunamu akasanya ngamba ba tiktok bagibwere era naye kati wemba ngenda kwezo show I just load my data nsako obusaddata wange ebisigadde biba bya live ogambye ambo recording esimayo seeyo recording oseeyo okujjako ng'olina essimu bbiri emu nekolera live endala nekkubira content oli omulala kitegedde natukizesera neŋŋamba bannaye abaana bakuba ogenda tukoteekayo ebintu joze nga tebikyalina makulu abaana babeera eri mu biyumba nga kyagiraba live kate gwe gyonootemera omugambi tuli bulala ng'omwana yagirabye buli kimu yakirabye tuli bulala yali y'amaanyi yali abaana baakuba yajjawo n'ayisaamu eggaali eyo baaterawo ba tiktok bangi bakiyita kusetinga batya it's not a trend but basetinga basawo ekintu ekipya okitegedde nti kati kyalaga nti ba tiktok obeera ku tiktok nga govuma buvumi bantu kuba tiktok waliwo abagisookako nga bo kuwemula kuvuma abantu kuvuma abantu kweyambula kukakanya abantu tolina kyoyinza kufunamu ndowooza walabye olwamaze okulanga bepa ne Miki yakoze eki ne Miki yatimbye ne Miki yatimbye era oba naye yatimbye gundi eyo okitegedde nedda alaka Miki yatyamu kyova nkugambye ntono alina kyaseetinze temuba ku tiktok nga mulina kyebamanyiddemu kyemukola osobola kitwala ne ku stage abantu ne bakiraba era buli omu yali abuuza kitegedde kubanga obeera ozimbye audiensiyo nga weeri buli omu yali abuuza abaana bagenda zanya biki okitegedde naye nga ki kyobuuza kyebagenda ozanya ng'olwedde baali bazanyiira kitegedde ne baana abazanya emizannyo emirala bw'ogulaba ku tv babeera mu mayumba babeera muki gwobeera omanyi ki kyebagenda ozanya ku stage eri awamu era bubanga buli haaso just tiktok nti ekirungi kyayo kola kantu nga kampini kakutambuza mangu nnyo kitegedde ebya youtube byali nga bya muzannyo mulamba biki tiktok nejja ng'akantu kaba katono nkakutunda bulungi nnyo bantu ne bakumanya n'ozimba audience yo n'osaayo ekivulu kitegedde ti champion gudo bamutegese wali awo nyini tugende ku champion ogudo champion gudo afuse champion gudo bali bamuwa basari Kampala parents gundi chatakirizamu yagamba oba wamaanyi ayensikiri chatakirizamu yagamba oba wamaanyi mukoleki namwe aba Kampala omwana omulina omulaba mu ensonga ambassador walinnya first of all
ekisookera ddala ekitwayinza buusa maaso Kampala parents baba mu public relations waabwe baba mu kutunda ssomero lyabwe okubuukira abo abaana singa balimbu bali mu kukyakuyamba singa bagenda bugenzi ne bafuna abaana ne basaawo mbukati wano ewasomera abaana betuyamba okitegedde ekyokubiri ekyoyawukana nakyo omwana abanga ayina erinnya naye nga olukitalina bo bakozesa gwe ate alien skin ekyo kyasinze okugoba mu industry ennaku zino nti oli akusanga neefula akuyamba ate ku maanyi go g'olina olwedde okitegedde champion gudo ku bintu byakola saawa zino engeri gye batraininga gye batambula sente ze bafuna tebasobola bula school fees lwaki gwowa scholarship okitegedde abaana we bali bangi kati ekyokubiri bakujja mu setting yo gwe champion gudo nti oli wa ghetto bw'ojja ku stage oyimirira oti bakuze mu baana b'abagagga singa champion gudo bamukkiriza nti waba agenda ku ssomero eyo genda nga bwogenda genda simulula amapeesa go genda mu bubanda bwo gwe abaana babeeramu toweyisanga biki bamuwe treat eyiye nga champion gudo nga we bamunoonye nga we bamwagala kubanga bakutwala eri ogenda fuuka ate corporate ate nga omwana kye bamuzimbyemu okubeera omuntu wa ghetto oba okweyisa nga wa ghetto tekibangako kibi tezibangako mpisa mbi eri eringa culture okitegedde kiringa oli okukusanga ng'oli muganda oyambala olubugo biki n'agamba munkuyamba ng'ate akujja mu culture yo ng'alina culture endala gy'akuyingiza naye ng'alagambwa akutereeza akuyamba okitegedde so champion gudo baba basobola omuleka mu culture yeeyo ono gyambrandingiddemu nti ye wa kibuli nti ajja beera ku ssomero azannyo ne kasikiti ke ng'akutte yugiye okitegedde mugambye anti kyenkugamba bano kye batasobola kukola ki kati gweoyita waaki gwe wasanga ne yugiye oba twagala giyingiza kyenkugambye nti omuntu akusanga n'ennono yo ngayagala agikugyeko ate nga yeefuula mbu akutereeza kumba akukyusa culture takukyusizza mbu akukyusa mbeera okitegeera ekintu ekitali kirungi obuzibu bwenina n'abakulu ba Kampala parents omwana fine mumaze omusomesa P7 ewedde baba bakutadde ate nga kiriko ne kiri bad black kyali akomplainingako nti nze golaba bali bampaddeko scholarship ku university naye university sijja jjogera naye y'amaanyi eri international naye nga ssente ze bantemerako nange ze neeterayo nga ze neeterayo nazo sizisobola okitegedde basobola okujja gudo gye bamujje nga badde asomera emitwalo 2 n'agende ne bamugamba atugeramu a scholarship naye nga scholarship gye bamuwadde ya fees yekka okumaliriza ebyokukozesa ng'ali bukadde 2 okitegedde nga ne gy'abadde amalira mu mitwalo ago era ng'ali ku sikaala ate ng'amalira mu kakadde okitegedde kati basigala balina kye bakufunyemu ng'ate baalaga bakola ki ate jjukira bino eno byennyini bye babina ali ku ssomero ebikozesebwa bwe ba uniform eriko erinnya tebajjaga magendo gigule mu katale eri kati ate bwe bakuwa ne sikaala ng'eyo balina kye balaga mu bantu basobola okuwa sikaala nga ya taamu emu okitegedde bo public ne bagiraga kirala kitegeeza olina okwebeereramu ennyo ku kye boogera okitegedde ku kye boogera ne kye bakola ne kiri ku mpapula wano mu sayininga omanyi wano mu mpapulo sayininga bwe wabeera ekituufu tata gundi kyakayanirako tata fresh kid nti omuntu wajja ku kamera agamba nkuwadde emmotoka eri mannya ge we banaagisika enkya bonimunasowagana namunyiiga aga emmotoka yange agizze naye nga yagikuwa ku kamera bagende batunule ku mpapula emmotoka yaani eri mannya ga gundi bagisike kati kyekyo wano ku mpapula wabeera basala entuufu si bye boogera omwana tumwagala nnyo omwana tugenda muweerera tulina omuweerera omwana alina okusoma ennyo naye nga basayininze taamu egyo kwe boogerera ebyo ebigambo ebinnyini bafunirako abaana b'otamanyi muwendo ne bakola ssente z'otamanyi muwendo so yo ati yenna omuntu ng'ali eni skin alwanye ne industry eyajja ng'agitegedde
kiba akayina. Nze mu bantu bennaalabye abakyasinze like obutayokya nasooka kulaba principal muzibu wakwokyesa kati owookubiri yali eniskini muzibu wakwokyesa nekyagenda ofunamu asooka n'akigaana n'ayongera okyekka ennenye okweka ennenye ennyo ate ne bagamba mbu yeeraga naye nga buli muntu abaera alina okweraga buli muntu alina okuba n'amateeka ge emirundi egisinga era onyini yavudde n'agamba omwana oyo amuze kawempe ate nga ne gye yamujja wali abaana bangi olwedde ono bamuggyeeyo amuzeeyo kawempe kati champion gudo kati gudo ne bamuzzaayo kawempe olwedde erinnya weeriri baera bali basobola okugamba mbu amuzeeyo tumuggyeyo okitegedde naye kawempe gye bamujja teri baana balala bagende bano naabo ono olwedde alina waali n'omuntu gwali naye mumulaba akola ssente afuna ssente mubafaako ki twali tuli ako live katsi ne batabuka nani ne aliena wagirabyeko naye tiktok ennaku zino efuuse ekizibu eyo live saagirabe tiktok ennaku zino sigibaddeeko nnyo mbadde bizemuko sigibaddeeko nnyo mbadde njiyita mbuyisi katonotono naye anti katsi yali alemerako ku kyaggudo si kyo yamugambe totomanyira toli bantu bakulu namugamba katsi tolina kyogambayo tolina kyogamba anti nzali eniskini alina akantu keyagamba katono naye ng'osobola okukategeera obeera otegeera yamaliza yeganye tv talaba tv era mukasalemu ebya tv kati alien skin oyo baali ku live alien skin keizi biki live eyo yatunda nnyo era ne keizi yabaddeko ne DJ alien skin n'abagamba waliwo eyaŋŋamba nti music w'omutwalire katsi asobola okuyambako ne mubuuza katsi alina katsi music owulira music kyavaayo fiye n'amulemeredde olwedde alina oli brand ye mulemeredde naye buli mwana akola endongo bamugamba gitwaleko waggulu wasabye kolabo ya fiye kitegedde so bino ebintu bya industry emirundi ekisookera ddala kwekkiririzaamu kwedipendingako kubanga negogamba okuyamba naye alina obuyambi bwayagala ekitegedde ate osobola okuba nga gwogenda n'omuyamba abayimbi bangi bagabye zikolabo ng'agamba nze muto banaye gundi ampadde kolabo naye nga kolabo egenda kukolera ate oyo gwokola ki gwoyongeddeko nga gwe tugenda kwongera kubanga ngera kwongerako 30 oli mungereko 70 kati ekyo bangi tebakitunulamu kino omusajja akwata ku baana abaali bayimbi tugamba abamu be mutaminga mbo baagwa kyekyo kira kituzaayo ne ku gudo nti ani afunamu ennyo gudo olwedde alina waali gwoze ne gundi yo n'ebino ebyokutambuza tata gudo ku media house biki ebyo byakisiru abo bonna banoonya mawulire jasi tekimanyi nti amawulire gaatabuka tv station nazo zigenda ne ziyitabula mwana n'omunoonya tata gudo ezimu zasalawo okukola ebyo tv ezimu zasalawo okukola ebyo ndowooza olaba content gwe bakuba abantu be baleeta biki naye nga zijja tereera jjukira kati tetukyadipendinga nnyo ku mativi era ganaaba ne content omutuufu abantu kwe bajja osigala okitegedde abantu kati baalabuka tebakyaliko eyo byabavuganga bamuzibe kitegedde abantu baalabuka tebakyali ku byabavuganga bamuzibe so etv ne ziraba ne content omutuufu zijja labibwa aba plantinga mbu ate ono tataguda ate ono simayi biki bajja baako we bakoma era bajja kukola ki kinyiiza nnyo munnaye tata gudo bamukozesa n'ensobi kuba basooka wa tv emu yasooka okuleeta tata gudo atali mutuufu ate manereeta omutuufu anti kyenkugambye n'abazadde bano baba beetaaga obriefing kati oba ofunye omwana nga gudo n'otabeera nnyo excited kamera zikutunule mukulu wa gudo tava ku fangoni anti mukulu wa gudo era yatwalayo gudo kitegedde era yabeera ne gudo yamukuuma ye yagamba nze maama wange yaŋŋamba kimu oyo omwana gw'omumeekinze beera naye nanga omwana namutwalanga mu bikonde namutwalanga mu kapiira namutwalanga wa baalingawa kitegedde noyo content gwe namuzannyisanga okusooka alien skin alooka nkubira essimu content gwe namuzannyisanga era bagamba ng'omwana omwonoona biki nembaga just content naye era bakomentinganga otwasimbulira awo wennyini alien skin nankubira essimu yasooka nenemerero gikwata nankubira eyokubiri nengikwata naŋŋamba omwana oyo muleete sita nemuleeta
kati batulaga bazadde n'agamba ne mama we yamukubira n'amugamba bangambye muli batabani baani bamuhoozi okitegedde kati ebyo byonna n'abazadde omuzadde wataba mugumu kati nalaba ate maama waabwe mugumu era ebintu abitegeera omuzadde alina okuba omubugumyeko omuzadde wataba mubugumyeko naye abagera kukola bulanda nnyingi kubanga zo TV zino ezinoonya content oyo atalina nnyo gyadda zo ziba zigenda sigala nga zikola ki agamba baleme ku recordinga byemwalabye those are my private part period anti takyalina kyakukola agenda kuzzaaki zimaze ofuluma ziba zimazeeyo nogwo omuze gwakyo guli nnyo mu baana abawala olina guma Jose waliwo ebintu bye ate amayi n'aweereza ate n'agamba Google somebe akinze Google bye my friend nanti oba olina okuyiiya wewowolezaako wonna kyeki kyenkugamba simbu bibobyo mu bintu bino eno nga tuli abantu babiri kunze naawe kuliko ata waliwo n'ekyokuba nti essimu baagibba waliwo n'ekyokuba ki naye emirundi egisinga wabaawo okusoowagana naye kye nalabe mu vidiyo ekyo oba wagyetegereza bulungi kikulu bajja kugamba munagirabye nnyo saagirabye mbuulira Sheila alaka yalina essimu ye mwebiri mu ssimu ye kati mu ssimu ye yali ayita mu ssimu ye bw'ati nga tunabeera wano oba nga muli bakyali bane tuli mu nnyumba nga mpita mu vidiyo bwange nga waliwo atudde emabega n'arecordinga mu not screen recording nga nakubeera emabega ng'onyiga ssimu yo oba nga tuli buli omu ali ku bibye buli omu ali ku ssimu ye kati gwe ng'oli ku ssimu yo n'okakoonamu n'okatunulamuko kumba oli akuli mabega arecordingisa essimu yo ekitegedde kiraga eno essimu ndala eplayinga n'endala eno gye tulabirako naffe erecordingira mabega eti ekitegedde so it's like her friend yamuli mabega engeri gye baali basiriikiridde jjukira wabawo mu moment obwo muli oba awantu ng'oli awuyita mu ssimu yo n'akakoonamu n'akatunulamuko kumbe waliwo amurekodinga emabega nga tamanyi ekitegedde kati yarekodinga ye yatadde ate n'atakala yali mu bokisayo abaana bagufudde muganda nawe nyininyini taata wa Sheila yavuddeyo ku rediyo naye taata wa Sheila ezo vidiyo nkadde yali ayomba luli ng'atabuse eno ndala toba tonagiraba yazzeemu n'ayomba era ku rediyo emu n'agamba okukuza omwana kintu kirala omwana omugamba kino wagenda wa maama akomawo akyusa nze ezo vidiyo nzimanyi bulungi nnyo taata wa Sheila alina obuzibu bumu obusookera ddala alinamu omukono ogw'ekyuma okitegedde gyerijoza omwana stage gy'abaalimu ng'omwana omutaddeko nyefu kyembadde ngenda okugamba ng'olina omutamuko yeetaayi ne banne Sheila we yatuukira okuva ewaka teyavaawo mirembe ekyo tukijjukira takyamuwuliza omwana watuuka nga takyakuwuliza tosobola kuba olabe bagamba azaala ekibi akiwongerera ale bagamba tuzaala mibiri omwana ne waaba akoze ekyaba mwana omwana ne wagenda nabba nga mwana wo ogenda n'ogamba omwana wange yabbye n'omanya bamusalidde emyaka wegito ekitegedde naye omwana akola atabba jasi bino byansi nti masanyu yeekubye kattatu akoze biki yadde gwe kibi gy'oli yadde gwe kyanga ekibi tosobola vayo mu public n'okuba mwana wo ate ng'enkya oli mwana we era enkya tujja basanga ku mukolo nga muli babiri ekitegedde woba omwoki obeera weeyokya tegezo engunjula y'omwana n'omuzadde alinamu omutima ogw'ekyuma kituufu byamuyigiriza byayagala byebyo naye wabawo kyotayagala naye ng'omwana ajja kikola nga gojja mukuutira tofuuweetanga omwana atambula ayiga omuze gofuuweeta nga yagwagala nnyo gukulemu omujjamu ne woba ofa kitegedde so omuntu kasita teyeewadde butwa omwana alina enjala ziringanga misumaali nti mukaaga nangamba kitegedde naye nga gwasoose olaba ng'osobola okuba naawe wennyini wenyini ku rediyo okweyogerera abakazi bawo bonna baziina okitegedde so gw'obaamu bufuzi buwumbula kiba kale kirina engeri yadde gw'olina principles zo tulina principles ng'ezimu tulina ozizeekuumira obanga woogigamba omuntu n'agigaana muleke okitegedde waliwo se omusajja wayogera agamba zino n'okwatibwa ennaku n'ennyiika eri mukulu gashumba ng'omuzadde kati tosobola kituufu akwasa ennyiike naye olumu asalamu layini tosobola kukola vidiyo ate namala ate naayokya omwana
Jose akatambi okalabi ng'atabuse mzee atabuse naye okimanyi abaana babagagga lwaki bebasinga ne butabika eyo biragalalagala lwaki obulamu obwo fe abamu tubeegomba n'ate nabo beegomba ate ffe nanti bagenda abagagga obalaba abagagga bagenda ne balowooza nti bali mu nsi ndala enjawulo kuyaffe ne batandika okukola ebintu ebisoba ate mutube tuwangaala nabo ne batandika okukola ebintu ebisoba kyova olaba bamalira nnyo mu zimeesi famire teziwangaala simanyi ate abaana baba bayayuka bo beerabira values ezivuze ensi eno ogivuga okitegedde bo batuuka ne balowooza nti tebakyalina buzibu mu nsi negwe abaana b'abagagga bali eyo ebutabika biragalalagala bebakyasinza obugwenyufu mu katambi kano yayogedde n'agamba ayina omwana w'omunene omu omwana mutute muri habu terera ate maama amubira kawalagi anti gwe omutima gwa maama gwo guleke gwe omulala ye maama maama yayonoona omwana gwatereeza ate ekyo nakyo kirala kati we mubanga mwagala okukuza abaana obulungi mwina bbeera babiri temukkirizanga kwawukana we mukkiriza okwawukana mubeera mmwe mwennyini mweremereddwa temusobola gyeri Jose abaawukanye nga n'abaana bali bulungi gyeri okwawukana kukuno Jose oyawukanye ne mukazi wo naye nga mutuuka ekiseera omwana agendako eri maama n'abeerayoko newona nanti obeera olina okugumira buli kiddako kyagenda oyiga eri nekyagenda oyiga ewuwo okitegedde omukazi alina okugumira byayiga ewange abasajja babika biri Jose gyeri omwana nga kyagenza n'akiraba eri ngoba eza kyesitaza n'okihandolinze okya reaction yo gyeri omuzadde n'agamba jja oba n'akubira mukulu munne omwana oyo ebintu byendaba omwana ono abiyigidde eyo biki kwogerezega nnyo okwo okulungi era nga Gashumba wagambye nti yakubira maama we nti omwana nga alina ttatu maama we n'amugamba kubanga ye maama we ye nga bw'akitwala n'agamba omwana mulembe nti emirembe gyakyuka okitegedde kati ye maama we alaba kiri nnomo ye Gashumba alaba kibi okitegedde so awo mu butakwatagana obwo n'omwana alina kyayagala omwana alina kyeyakola kyayagala ati kino kyenkugamba wekuba kugunjula mwina kugatta wamu omwana si kuba nti nenanyooma eno tanyooma naye era okimanyi musobola n'okwegatta era omwana n'agaana era aba abalemye mwenna kati kyobagamba mukwegattawo tobako gwegusalira gavumenti erina ekintu kyeyassaawo nti myaka 18 omanyi lwaki ekintu ekyo gavumenti yakissaawo nti buli muntu alina waalina otuuka nga yeesalirawo mu mbeera ezisinga okitegedde nga yeesalirawo mu mbeera waliwo ebintu nze nkugaye waliwo ebintu ebimu bye twagala nga mu kubyagala ennyo mu bikaka abantu tebajja bikola ekintu kyenzikiririzaamu Jose abamu tubadde balala okuva obuto bwaffe nze nagamba tuvuddeko naye ate tudde saa zino akwenyumiriza mu lw'ensonga gwe sigaza nze kyengamba nnyo muzadde sigala nga weekuttemu kuba Katonda yakuwa obuyinza oba okusaba Katonda akutereereza omwana we oyo n'ekirala togenda fiira ku muntu olaba bagamba tuzaala mibiri omwoyo Katonda yaguwa omwana gw'obeerawo nga tobbangako omwana nga mubbi n'olwana naye gwe kasita omuntu omulaga ekkubo muzeeyi Gashumba omulimu gwe yagukolanga omuzadde tagenda kwenenyeza kale ate otandika okuyomba okwetuga okukola ki olw'omwana obeera ate gwe wemazeeko emirembe values zo nga gwe kati n'omwana weyaweza emyaka 18 yesetingira values ze kyogamba Gashumba talina kyeyali akoze nga bazadde be tebakyagala kitegedde so n'omwana nga Gashumba yakyogera n'omwana Sheira asogamba nange nina values zange kitegedde omwana amukubira essimu n'agitunuulya takwata abeera oba alina era obutakkaanya era nga wolaba omukono ogw'ekyuma ate n'omwana akola kibi nnyo obutakwata simu bayirayo kibi nnyo obutakwata simu nze newe maaso waganye n'omuntu ntya nakuba essimu njikwa tomanya muntu kyagamba saawa eyo tomanya kye bakwagaza si kirungi obutakwata simu naye n'okukwata essimu ng'ogenda ate ng'oli upset oba ogenda kwonoona bwonoonyi ogireka kiseera ateeka okuba mbeera gye yalimu ebyo ebiseera yeetaaga omuntu amukumaakuma ono yali yamulaga dda amaanyi nze wange todda wange obeera olina ebyo bitatu okitegedde ogibayo embeera so ate omuntu y'omu yakukubira essimu kati osobola ogitunira n'ogamba kati ono
ngambe sidda tandeetaga osanga musadde yeekubyemu kamukubire munaye wiiki bwetyo ebadde ntwala kutoba tukyali awo wiiki yalimu n'engumi ya kididi nani Grace papa mise semakula nava naye entonda nakola apology anti kati ekifo kye bambi babeera bamwokyesa beesuula eddalu nze saa abantu beesuula ddalu Grace yeesuulasuula eddalu ebyekisiru ate nga luli nali muwolereza nayinza okukwesuula ddalu Grace asobola okukuba kididi kati oba muyuwa amannyo ng'ate agenda ku poliisi ate muli ku bizinesi ya musajja muli mufo kya musajja waliwo side ero laba waliwo shingi bewokuba emulaka musajja n'ogiwenda nze munange ne oba mulalu nze kyova asesembereza mulalu nze omulalu watuukira wali n'agalula mukubirawo nze saagala ddalu ogwira ku bantu balala oba ogudde eddalu genda mu luumu yo kasuka ebikopo byo yasa TV yo yonoona ebibyo ate osanze oli ekifo si kyammwe mwekyangira ate bagamba bali stanti ezo bazizonde zaali gina gyezivuddeko nze ninako omuntu gwe nali ngenda okukuba ate ng'omukubira ki naye ekifo kye nalimu nga tokkirizibwawo nentunuulira abaliwo ne musigazaako bigambo byokka era nentula wansi nenjogera ebigambo ne mugamba gonye kuba ne muga gonye tuli wano okitegedde so otunuulira ekifo ky'omuntu ng'olina byotajja kukolerawo so oba Grace mulalu oba ali abunomo oba ali ki oluyi lumu lumuzza engulu mu bwabunomo bwe n'afuuka nnomo abadde asumagidde n'azuukuka abadde akuta ecupa agikasuka n'agikwata n'agizaawo wagijje era papa okuvaayo nze omuntu kati nze ndi munyiivu nnyo ku bantu abo beesuula eddalu nze omuntu eyeesuula eddalu wendigwira nange awo wennyini mwena mube balalu anti bona bagwa eddalu kididi ne Grace kati awo nanyini kifo ate yalina oyingiramu ennyo olaba papa mise semakulu avaayo n'ayogera kuba ogwasooka ani yali agenda omunenya singa yajjayo embooko n'amubakiboko era mukwogera olaba abantu abamusindika vidiyo nga yetanabiraba nagamba what's going on ekifo ky'abaana ba anti kati awo kubeera mugonvu nnyo bwobeera omugonvu ennyo kyekyo kati awo singa yakwata embooko n'akuba Grace embooko 2 oba 3 tewali yalizeeyo n'ebigambo ebyo byayogera nga yetondera bakasitoma teyandibyogedde buli kasitoma yandigambye oyo atereeza abakyankalanya ekifo kye yagamba njava mu wapapa ntabuke ebyo tobyogera okuba omugonvu kati munijjako buli at least mubakuuma ekifo abakimaintaininga gwe sawa omuntu omu nga wa disciplinary nga ye wemuleeta akavuyo we katyo tateesa genda bba kuba kiboko ekyo kyekijja olaga abaddako kuba wonyini bali bagufudde mugano Robert alina ekintu kati mu bulago tekivaamu mbu bamukwatira embaddi awo nze saagala kwogera ku Nobert saagala mwogerako saagala mwogera kanyiiza n'okunyiiza saagala mwogerako kagambo oyo sigenda mwogerako sisobola ate siri mwogerako anyiiga mangu simbu anyiiga mangu talina kiddako naye anoonya mawulire nze saagala muntu anoonya mawulire ng'akola bya kisirusiru ate nga musajja mukulu simbu muto omusajja omukulu ono Robert biki byakola sina nakye mwogera wetoti nti mu bulago obukulu mu bato ovuga emmotoka otalaga ova ku TV enonda ku eri ezo TV yazitambulangako nga mbwayagala kuggalawo TikTok ate nga content gyamujja n'amukuba ate ku TikTok nga mbono naye ekyo omusajja kyagamba simanyi suffering from syndrome kye ate nga amativi go gag'ekisiru agaganoonya content ow'ekisiru gamutuuza buli kaseera era ku pano kwolaba ba Nobert awo nyininyini sebo muto wa Looja n'atuwa walayo kafaananyi gye baabadde mu toilet yaweddewo yonna yamenyese saabirabye ennyumiza ala kikuba omukiri nze nja kukunyumiza nenda nti abaana babeereyo nga batendereza obuntu n'ogamba kankanoonye nkalabeko nina omutabali wange bamuyita options abaana bo full time options nkutumiddeko nnyo mwana gwo obeera n'obuntu
Munange Roja yazirise. Omwana nakola apology kuguni ku Twitter. Nagamba forgive my brother Roja. Nze simanya muganda wa Roja. Nze nasosera ku macharo janga atrendinga ne nebuzo bakiki oba enkuba ke yatonye Roja bwatuse ku mulimu. Ngamba enkuba gye bogerako gye bagezako tegeeza. Na ulagenze tuko ole ggulo ka video nkafunye anebyo mbitegedde ngamba bambi Roja ne ade mtowe muganda we. Mwana yozo ne boyfriend atobera ne boyfriend nokola ebintu. Nze sina kye mmonenyeza kyonna. Love teina kifo, love teina budde. Yo love naweeyo. Laba nnono. Nyonta. Anti kyo kyegambye womwegwiriddeko as long as mukakasiza nti abantu tebabalaba kati oni yakwatira yayina ensobi. Otegedde. Bali banoonya privacy yabwe ne banoonya ettooyi ne bagirookinga bulungi batandika okukola ebyabwe. Kye batamanya nti waggulu waliyo omuntu wayinza okukola ki kuba recordingira. But as long as mufunye abantu nga wali private nze newe bammotoka y'abali ngeri wali ngeri tinted nga tiwali amanyi kigenda mu maaso bantu be bamanyi nze kasi wekibakwatidde nze kasi kwekikwatidde abantu okujjako nga kikwatidde mu public awo baako ekikyamu. Kati wetonde otya boyfriend mbu wakoze tokimanyi yeetondere boyfriend teyabadde na boyfriend we ati yabadde naye ate boyfriend manyi wagaite wakalabye wagaite wakalabye kutita boyfriend manyi gati ne bakatwita nengamba labo omulevu nga bali naye akafaananyi we bati kati abaana ate walonda edi ate gokyatenda mulevu boyfriend manyi naye era ogwo omubiri tosobola guvuga nga toli manyi kyenyinza okugamba abaana abo biki bye baba bakola boyfriend manyi bakola laavu yaabwe mu kifo ekyali private yakwata essimu n'aba recording nga yalina ekizibu naye nebaza omwana muwala oyo okubanga amanyi okuvuga. She can ride. How? She can ride. Manyoli. Boda. Nze namulaye nga avuga ne ngamba ye avuga mami. Kandabeko. Bali pide boda. Nabi sitera biru isamu mu simu. Ngeri gende ovunaanyizibwa options bwa busindika. Ne munsibu ndeno. Mu bulamu ino ba options wo. Ne munsibu. Obuntu obujja ku. Munsibu ndeno gukole kyekisiru kitambula. Ekyekisiru. Tukoze byamagezi byonna bikyagaanye. Tebisobola. Gukole kyeki nze nabuzwa omwana kyonze bujjo simanyi ne Roja ina mwanyina bwati. Ngamba ngino kulaba ku Twitter omwana atrendinga Roja atrendinga. Mbuza awo nyini yonekana akawala simanyi kama B. Aka TikTok. Nako bafulumiza. Mpuliddeyo nga bakogerako naye. Nako. Engeri gye mbadde naku zino nga mbadde bize labino ebinkwata nga mpereza options ya mugamba wakafunye. Options nganjwa. Olaba bali kafaananyi tojja gamba ki. Olaba baana basatu. Lwaki ebintu ebyo byebalama? Nze siwe. Ebintu byansi. Wabula kati Lumbuye alina. Olaba Christine tebabanga bali mu diversion ekira naye antabudde akantu ke kali munda bulala kekunika kati gwe nego abaana banagamba mbulaba abaana abawala bafuuse naye byonna olo liza luzinda gwokyali ku top yakyaliyo tewali yamumenyeewo. Bano bagezezzaako n'abaana b'ekitende awo balina enkola yaabwe yali y'amaanyi naye era kisigala nze yali wamu nze abo bonna mbawuliriza nze bwe naakalabako nze obwashira ne oba oyo omuwala muganda wa Roja bonna mbawuliriza. Someone yayingira privacy yaabwe just kyesaagala kati nga alina boyfriend we Rickman sina kyennenya ni bekisinga ne bekwata mwawo anze kishira sina kyennenya nga alina boyfriend we naye ono weetondera otya kyokoze ekive mukazi osebo n'akola ekintu ekyo naye nagamba I'm sorry to my boyfriend nze nalebe Twitter nedda bombi kyabakosezaamu osanga yamu driving kweyo point omanyi abakazi bwe batabuka naawo bamanyi osanga yamulemerako tugende nze mbamanyi nze era sijja kwegana nze mbamanyi era we batabuka
baba atabuse so alaka yamulemerako yamukozesa ensobi kati boyfriend akamukubye ese wamwe olaba byenagamba ngo kitegedde nti tetukikola kyo kitegedde so kyova amwetondera kati ate omuntu gwe yali naye amwetondera ategoza acha amwetondera so nze bona sibanenya jasi jasi naye n'ababutambuze nze bayiza okunenya nsinga kunenya babutambuza omuntu tebulina makulu kati Jose kubema kafa gwe boyfriend woyo omuwala ne kakutuukako ngali nange nga tali nange nga gwe boyfriend wo litali naawe katuse kali ne kasumali anti our relationship eberewe andi akwetondedde I'm sorry kivanga bigo sasi ya boyfriend anti ekibuzo kinakubuza yabadde ne boyfriend mu kinabiro oba yabadde na boyfriend our relationship eberewe eyo osobola ogikuba kale nabuze kati yetonda ate boyfriend ate nga yabadde naye omweso kwetu ate boyfriend gwabadde naye eyo osobola ogikuba azirongazi jasi obikiryako nti kyawedde kati kankubulire sobolo kankubulire sobadde ekintu kimu omukazi bw'aba ayenze so omusonyiwa on one condition nti abantu abalala tebategedde public naye public wetegera kizibu nnyo omusonyiwa kati ngaako bakusange naye ateera enkya aba aboneredde kyenkanawo bwakiddamu waliwo gwonenya kati abeetaaga ffe balumira mwoyo era omukazi wakola ekintu n'ogamba mumuleke bw'oba bamukubamu mumuleke oba musege obufaananyi bwonna obuyina obwa toyi nga zimenyese oba waggulu oba wansi obuvidiyo obwo bw'obwashyira awo gawodde ogamba tobuyina ofuna ebifaananyi ofuna ebifaananyi n'otafuna vidiyo ekifaananyi kitambula ekifaananyi kitambula omwana ono sebo kamabi nini ngamba abaana bano naye kama bulijjo manyi akola nani ni mutolo bulijjo manyi mutolo bawe bulijjo mutolo bawe anedda taata agobo bingamba nze sibimanyi bulijjo manyi mutolo ye bawe kama naye nga yoyo gw'omubiri ate nga mulala naawe gwagumanyi so Jose maliriza nga tumaliriza obuntu bw'obuseegu mulekerawo butambuza bannange obwo bunnaffe tulina obwaffe mu ssimu zaffe tetulina kye twetaaza bw'abalala mulekerawo okuswazaswaza bannammwe kyekyo kyenjogera ku ky'obuseegu era ekyakyaga njogere banenze ngamba ebintu bino kati ekyo kinenyeza sitaani yali akema yakusangawo ekyo sikinenza mu kintu kyonna era akange wekafulumanga kabakako bwenjo ogamba public esole buli gwe kikosezza kubanga era kikosa basiru nze vidiyo yange omusiru wagita mwino kimanya nti omusiru yagitadde kikukosa kitya annes mbadde mu bwezi kijja kukosa mukazi wange tewali gwe kikukoseza nze swabulu vidiyo yefuluma ne kinkosa kitya nze era bwe nzija nenkola ku mukono nga tugere ne kula chicken tulye enkoko ne tulye enkoko yaffe bino this is everyday life bikyali mbakakwata masimu naba celebrity era kyovola omuntu ate bamumanyi omuntu ate ba celebrity tekatambula nnyo nga bulijjo yegomba ekikazi ekyo nga kyamugana nakigenda agwa naye kati omanyi abakubira oyo essimu kwogwo omukiri gwe yadde asunda ndabye abaana batadde ebifaanyi ku TikTok bagamba tuwe namba tumuno abasobola okuridinga we batu bali bameka kati ali katala alina kwongeza bbeeyi kali saa zino nsasage toiletekyaliwo ngoma y'abasajja bagala obbikolerako mu toileti bameka nga bakazi babe balina sisobola naye omusajja watuka okweyambulira mu ttooyi naye omusajja yeyambula yenna n'omusajja yeyambulira mu ttooyi naye tava mwangu naye embeera etabuka ezo embeera zonna nzibaddemu eyakuteeka vidiyo yajjengayo ng'omukazi wakyuka ati gajjayo kumanya nga yabadde mu bubba ngabambi kimami wekikyuka kiti geographical interpretation kyeri awo yabadde waggulumu abadde mu kamooli eyo bagiyita area view
yabakubye eriyo view waliwo badidde ngeno nga tetubalaba bulungi ne ngamba omwana atukoze ate akwata ngendo laba ayongeddemu n'atufaako n'ayongesayo komasa ngebyo byeyagalira ddala naye nze sibitwala nga bikulu ebyo temuli era ababitambuza bebatalina byakukola era nze bwobinsaba sibikuwa nemba mbiyina gamba sibiyina era nze bwemala obbiraba manja kulaba kyekyo kyebatenda omala okiraba temuli sibyongerayo it was just riding. There was a good rider. She knows how to ride. That's what I can tell you. She knows how to ride. Anti kati abo bebayinza owuliramu obubi oba okuswala erinnya balivugira kulooja anti omwana talina nnyo linnya kyetondedde looja ne kyetondera boyfriend ne bakola nabo ku mulimu biki kale ekyo ekintu kisobola okutwala mu depression ey'amaanyi era okivaamu kizibu olina okuba omugumumu. Kasumaali abadde mutoyi naye omuyaya alina wiini kyokka nowewuunye ebintu bino byewuunyisa abasajja tebaboogerako sola kifaananyi kya musajja naye nze nadde my boyfriend we era nga ndaba mufaanana ekirevu biki nadde my boyfriend we nadde amufaanana naye nti mu kwetonda yetondedde kyemwalabye kyekyo it's me period mba ne boyfriend wange nyinza ate n'okubalumya obulumya n'entaya n'akalala nga nze akatadde kennyini nga mufiire ddala awo nyinyi twabadde awo nga tumaliza Joseph emikolo gyabadde anniversary ya His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni abazinazina akazina bwati bw'avaawo ko Mama Janet Kataha mukulu sigalayo tongere mu akazina byana byagambye tutagaza muzeeyi byabimala mangu love in the air awo nyine bobo wine nyini nakuza anniversary naye batuvuga speed kyekinza okugamba okusala oluguudo otunula eno n'eno zebula kulosi sokana otunula eno nomala n'otunula eno kubanga buli sayidi wabayo ekijjo nowaleetono ng'aleeta naye kyonna mu bye batusomesa tweyagale tukume abantu baffe tuwangaale nabo ya Mama Janet Kataha Museveni ngabo sikyabawuliriza boogera nnyo bingi ate ebyedda in 19 when we found our celebs in the bush nebyo bya Museveni ne kanene so Kataha yagambye I leave my man to do buli kimu kyayagala muleka nakola kyayagala because he's a man. I leave him to enjoy his life. Era simuliyingiriza. Era omusajja balina omuleka. Just bano bakazi bepansi bebakyatupankira. Oba bano babiwula. Era kyekiwangaaza abakazi. Era agambize kimpangaza naye. Ekimwe kimpangaza naye muwe beetu. Otandikira ng'ofuluma nange enfuluma obufumbo obugoma. Nengamba mama jajja Kataha katwalu jajja. Ezo layini bazisomese ne bana abawala abato. Bana abawala bana abamampa ati. Abato. Ye anti abawala abato bano amabere gakyabawaga biki tebawulira naye awulira yategeera yatereera awulira yajja otegeera yajja okutereera mu bufumbo yajja otereera mwene ensi bakaddiwa ne batuuka kwana nga mampa ati ge gabatuusayo nga yafuna abasajja nga basatu wakati kati abaali bamwagala naye nga ye yalowooza nze kyokola kyenkola bw'onywanga nnyo bw'ofuluma nga nfuluma muleke omusajja muleke to be as a man akole kyayagala ekyo bange kyekimpagaza ne muzeeyi ono engamba jjajja tuwulidde nange kyekimpangaza n'owange emyaka emeka kituufu muwangadde olaba ka video kalimu erumu obugere nengamba kituufu masajja pala era ka video ate erumu obugere bali eri okerabidde oba gwe akozo ngane gwe tobiraba madamu yabiteekayo andi pe kasatuta petuteeramu abalabi tulabe bana tubebaza nnyo kulanga program yatandikidde paka ne tujude nenga abamu abateekamu akasente muno nekola chicken
hotel yawo Mengo gotuka Mengo katalo ganila chicken bayina local food bayina international food ate ekyagitumisa la chicken yesinga mu nkoko nkoko yo nsufu bakola pizza bayina pizza bonanza olwokutaano kati bayingiddemu bamanyi sponsor ba talent search buli wakubiri genda ku Roscoe Bao Mengo nyini katali yadinga katali yakwata Serena Posca kukubo kwenyini Mengo wetuzulira talent buli wakubiri ero wano wondabira yange yakulya era ogwe jangu n'ebyokulya bonooli obulungi bw'olindayo nga tutandika okusponsalinga andi osooka tulagako nedda baba osooka tulagako ku ttale so naye nga beebale bonna bagira bannaye musharinge waako ono ne bannammwe balabe ate tuba tubaleetera buli lwakuba tubadde tuluddemu kyova leero tukubye ebingi naye wali ekigwawo kye tubawa okitegedde Umalu nkutumiddeko nnyo Umalu muganda wange oyo waliwo akaana kakutumidde Umalu mulabira ne simisi konse ngenda bakulabira abaana ba Buganda lwoyo nga mubawangaliddemu nnyo abaana tubawa content tubawa content bana musibe bulungi okuba atakumira mpeera abasajja kabaka awangaale. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. CBS FM.